Nedda. Kale draw is not my song. Yeah. Naye I know wimbo obwanyumira. Okay. Yakola obwanyumira. Nga I'm on my way. Okay. I love that one. Yeah. I loved the cancel TikTok life tekakunyumira. Like and simo bobi, but that wasn't my cup of tea. Yeah. Okay. Yeah. Nenga ine nyimba akishoka ngena na yiku live agenda twaniza kwenye gowena atulaba bagita MP5 media tuba tusonze n'ensonga agocha agakagwawo gweno okupanga omanya mukwano gwange twagamba ndika sofuna a video eno subscribing liking sharing weleza ko mundo mugamenti mundaye abakaye bamaze okupanga abakozi batya baze n'ebyocha yes mentino fe abalete ebyocha waneno bakutusako olugambo lunno lubalutambudde ebibozibozi byonna babiriyo ate babitambudde mu gwanga Uganda nebweru wa Uganda tuba twatusedda mukwano gwange tukebaza okupanga joli gwa subscribing atwabira ku simu yo ku gundi yo ku simu yo ku TV ku tablet mani ne ku computer batulabira wanje abali mawanga okuli India Indonesia abali mu Uganda na ku radio bateka ya yes wona jembeera tubaza okupanga ateje muli mwaba tufudde ekyenjawulo nze mas professor Masanda badengizinga ba big boys na yo yaffe badengizinga mantinze big boy nze professor Masanda mugikasokaye aberenga babuzaako ate tulabe ebyaleero wamente kateeka bwezityo wezigenda maaso n'okubanga ate zitambula twongera okubanga ate tubeebaza okuviira ddala we twatandikira n'okutuusa olunaku olwaleero kubanga ate mutwagadde nnyo ate naffe tuweeyo okubanga ate tubaweereza bwe tuweewayo okubaweereza ekyamazima kitegeeza naffe tubaagala nnyo wale kubanga ate musubscribinga mulikinga musharinga buli kimu kyonna nga kitambula MP5 media Facebook Twitter Instagram and whatever bonna tubeerayo buli kimu kyonna nga kitambula bulungi nnyo nga tewali abalemesa de nakamuna aketondo leero katwebaze ku ex Rumama omukulu Frank Mugumya Ntambazi olwotuwa kino ekifo okubanga twegazanyizamu oyinza okubanga oli eyo oli bweru gamba ne kasita nagendako mugune mu vacation ngenda kuwumula ludda akafo ka mulembe nnyo kalaba buli kimu weekiri kawewokeeko buli kimu services zonna weeziri waliwo guno omuliro bagamba nti waliwo kasita otuuka mu Lyantonde nga bagamba nti ngenda wa Rumama bakulete ngenda wakujinja ewa Rumama wano olisangibwa so buli kimu kijja kutambula bulungi nnyo buli kimu sobola okubeera nga ate munaye oba oli mitala w'amayanja oba oli mawanga galuddawa nogamba nti ngendako Uganda notuuka Lyantonde nabagamba nti ngenda waani wa Rumama kujinja bajja kukuleeta bulesi so okubeera ng'ofuna services zonna wano wennyini buli kimu weekiri bisolo birungi kafo kalungi ebyokunywa ebyokulya byonna naffe tubeerawo nti njagala kulaba kuli movie njagala kulaba kuli Professor Masanda atwagala atusanga wano tubeerawo and being Sunday tubeerawo nga tuli wala Monday lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano tubeera wano so twebaza okubanga batubaka nakafo okuba nti ate twegazanyizaamu lwakuba owa kamera munnaye abeera nnyo bize yantulambuzizaako ekifo natulaga biki ebisangibwawo naye ndowooza ali bize talina budde kale gwatandika ndowooza ebyaleero speed teri kuddawo ate byakulinza byakulonza oba kola ki tutandike n'ebyaleero ebyaleero bibadde bingi nnyo ebitambudde lunaku olwaleero amawulire ge tufuna Azawi kiki nga afuusa Azawi simanyi kibuzibu ki Azawi mbadde nze music alenga mwagala naye ate okuvayo n'agamba nti King Saha enyimba z'embulu yagambye nti yayimbye bogus kiba kijja kati oba tugamba yayimba ki aba ayimba ki Azawi simanyi naye yadde ku interview ku TVM n'agamba nti King Saha enyimba ze zeyasookerako then nezimu zino on my way zamunyumiranga nnyo naye TikTok live koteeka n'eruno lwa P2
mbowezo just za bogus songs. Omanyi abantu batera okubeera eyo nga balina ensonga zaabwe. Naye ate ensonga ne zijja nga zikula mpola wezituuka okuba nga ate zituusa okutuuka mu mawulire. Ate nga nsonga za namaddala. Kakati nawo omuntu gwe nina ensonga zange. Lwe ndiba nzifulumizza. Tuyambe tozifulumya leero. Tuyambe. Togira nno busungu. Maye gwe nkumanyi kasonyiga osokudduka wano. N'amaziga gampita. No. So kakati abayimbi mayimbi wenzijukiramu. Waliwo omuyimbi yayimba oluyimba n'agamba tije nvudde tebibadde birungi kubadde kutetenkana nnyo nakupangirira nakuyiyayiya ngero omugezi bwabeera nakugumira bigambo si kwe kugumira nakugumira bigambo okulabikako ng'omuntu. Kakati nze okulabikako ng'omuntu ate waliwo abalwanyisa nze okulabikako ng'omuntu ate nga baagala gwe saha kati tutwale mu kifaananyi ekyo. Kakati ekisooka kya byonna Azawi nze omu ku bamatira music we mu industry. King Saha naye mmatira music we. Kubonna ani akusingira? Kubonna King Saha. Sawa zino mbutuufu ani asinga? Sawa zino King Saha is a legend. Abaddewo ku ne by the way kigenda maaso ngagamba nti Palaso ne Saha who is the best. No, Saha is a legend. Nga for sure Palaso mwana nnyo. Saha. Leka mbabulire. Waliwo abayagala Palaso gye bali. Yes, Palaso. Naye tukize ffe nti Saha. Yes, kati wulira legend. Kankubulire kino. Music wa Saha ankolera 10 ku 10. Music wa Palaso ankolera nnyo. Owa Zawi ankolera nnyo. In this career leka buli omu azimbe ekintu kye. Bwe muba nga mulina ensonga zammwe leka zikomeeyo muzimalire eyo. Waliwo naye kakati katukize ku mirimu gye tukola. Oyinza okuba nga oli mukozi munnange mu kubeera mukozi munnange nga tulina ensonga zaffe nga zeyo tezikwatagana na mirimu tezijja ku mulimu. Naye ate gwe n'oggyayo emboozi ez'eri bbali n'oteekawo ekibeera ate n'oleeta emboozi ensonga zammwe n'ozireeta mu staff n'oziyingiza mu bakozi bano which means toyina way forward. Toba na kiddako. Omuntu kitegeeza nti agezaako kola atya agezaako okudduka misinde naye ate gwe mukudduka misinde akulemesa. Tugambe nti mu bumpimpi ogambye nti Azawi feria. Azawi si feria naye ajja ow'akajanja ate akaliwa nefutwa no waddembe okwagala ekintu nagamba kino nkyagala anti wulira si kuvumirira nze ndi Azawi ngambye nti omanyi nti Saha for sure boga kitegeeza ki ennyimba ezitalina makulu kakati labayo kale nti kyekintu ekijjasinga kiri awo nga kiri awo tekirina makulu bogas era kazagamba mugi wa bogas sirina makulu. Yes kakati si kye ngambye tugende oyinza okunyigana nti kyembadde gamba nti oli bw'avaayo tugeze nze Azawi mbaako nekinjagala nga nze ng'omuntu nga gwe oyina kyeyagala. Yes wadde Saha muyimbi mulungi naye nengamba naye okusinza ku nnimba ono omwayi we wuliriza oluyimba olwo mpulira lwankolera nongamba nogamba nti oluyimba luno oluki waliwo leya mention zaawo kansooke kyenkimanyi zigwe bwezityo nagamba nti ezo nyimba ziri good naye TikTok life ne pitu they are just bogus songs mba sizisiimye sazisiima ate se buli kivalibwa Saha nti nze Azawi nnyo kyagala. Kati kambuuze ennyimba ezo zikute ku abantu bazifollowinze oba tebazifollowinze? Bazagadde naye nze Azawi sizaagadde. Anti kati wulira gwe Azawi olabye oluyimba nti oli bogas nawe oli bogas mwolo oluyimba. Yes oli bogas. Oli bogas. Nze kyoyimba sikyagadde. Nto kyagadde oli bogas mwekyo. Naawe ezimu zange tozaagala. Anti nze sinava okugamba nti nze Kingisa naye gwe ku mutima gwo okimanyi nti ezange ezimu tozaagala. Kale kwina mino kitegeeza ki? Kwina mino? Okyakitegeera? Kwina mino. Omanyi abantu
Olwalisa kulumba bulungi. Kuma kugundia kasena enaja time yo. Nameti nange luno sibiwe. Nenda waliwo ekintu kyotunuulira. Buli muntu kale buli muntu alina ekimukolera. Yes kale Azawi ayinza waliwo ennyimba eza King Size ezitakola ki ezitamukolera. Yes isobola okubeerawo. Naye waliwo naye zayimbye ng'abantu tezibakolera ekitegeera so kakati in this industry waliwo ekintu kyokola nga kijja kusanyusa omuntu oba nga kirungi okitegeera oba nga kibi kati nze ezebbiri tezankola ziri bogus wadde bagamba nti ze ziriko ze zitrendinga naye gwendawo omutima mupitu bitegeeza ki kandi kati tuba tujjukira flashback nga simanyi okimanyi nti nno eriyo n'abagamba gwendawo omutima mupitu nga wadde P1 teyagigendamu naye agamba gwendawo omutima mupitu nga ne P1 wadde baby teyagigendamu naye ng'agamba nti it is a great song. Naye nange waliwo nduuka ne neebuuza waliwo omuntu kigoweza omutima gwo ng'oli mupitu Poza omuzadde aweza okubona ogamba nti namuwa omutima gwange netukyamulabo nga yakabula mbwensi. So anyway nga tukomyewo ffe nga ffe wano nze ndowoozamuko nti abayimbi balime kubanga buli omu aba nekyayagala naye nga so si kuvaayo mu mawulire nobaako kyokola ki kyoyogera okitegeera bulungi so buli omu aba nekyayagala siwagira kyazawe kuvaayo gamba saana enyimba ze ziri bogas ekyo kyabadde kikyamu nnyo n'okumentioninga nti nze luno ne luno lwenjagala kitegeera bulungi then okulowooza nti kiba kireetinga saaha okubeera wansi okubeera down okitegeera bulungi so nze ndowooza naye baaba yoyo omukole ki omugambe ki kati kabeerako simanyi gwe nga bwekirowooza naye nze bwentyo bwengize bwenkirowoozezza Azawi kyeyakoze kibi yeetondere essaha Azawi yeetondere essaha bigwe yes nange sijja kwawukana kwekyo kubanga saha ye muntu poziko nga Azawi nti abadde agudde ayagala kumusitula oyinza okuba gwe ng'ogudde mugino gaba kandipire masanda kamuvumeyo kimu mayinza waliwukaawo kubangira kubandi naye abanze nze sibaddamu waliwo omuyimbi ayina ennyimba ezi alowooza nti no w'amaanyi waliwo pulizenta byakuba bikoma alawundi naye alowooza nti no waki ati agezaako kuteekawo embeera naye nze ajja siruka beemu nengamba kati bano nze saakalaba ndabye ate nkyalaba ati abo ajja siruka nengamba onewe nga tuze mu buteeka Azawi ng'omuyimbi ekintu kyeyakoze si kirungi okuvoola munne kubanga naye yandiba ayagala kugira kuvaayo n'akozesa erinnya ly'omuntu neze ezo ennyimba za Kingisa zonna zagenze maaso n'okuba nga tavaayo nga commentingako tiri bannayuganda batono nnyo abatazifolowinze bonna by the way they are good songs naye kati bwempulira Azawi ate nti ayimba kubigenda mu maaso kubiriko ebitrending kakati Azawi wenoonye noonya akatuli mwogwa oba likyali wange nnyo ate nkumatira nnyo naati bw'otandika okulipira ba legend King Size legend mulirwana Fazeli bayo omwana juzi 224 kati Azawi King Size is the legend kakati bw'oyagala okulira kitaawo owuliriza Azawi is international Azawi wenuka international King Size what is local acha wewe kale ensonga bwetyo bwerabise